it will tell you that in every womb. Ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde twakulaga bannakyewa abeegattira mu kitongole ki Remnant Generation abaalaga obwennyamivu olw'omuwendo gw'abaana bafuna embuto nga tebanneetuuka okweyongera. Bano ekyabennyamiza be bazadde abawaliriza abaana baabwe okuggyamu embuto ekiviirako n'abamu okufiirwa obulamu bwabwe. Abazadde abasinga balowooza nti n'okumalawo obuzibu buno omwana kumugya mu lubuto, naye ate okuggyamu olubuto obeera kwegamba osolvinze symptom todilinze na problem. Wabula ate bba abakyala bannamateeka abasiraamu abeegattira mu kibiina ki Islamic Women Initiative for Justice, Law and Peace oyinza okugamba nti bayawukana ne bannakyewa bano kubanga bo baagala omukazi akkirizibwa okuggyamu olubuto. Okukakasa kino bano baddukidde mu kkooti taputa ssemateeka nga baagala wabeerewo ennongoosereza eziba zikolebwa ku ky'okuggyamu embuto. Tufayirinze petition nga tugezaako okusaba Attorney General ateekewo amateeka agasobola okukkiriza okuggyibwamu embuto eri abakyala abasiraamu n'abakyala b'e Uganda. Mu kaseera kano akawaayiro 22 akatundwako 2 mu ssemateeka w'eggwanga owa 1995 okuggyamu olubuto musango okuggyako nga kikoleddwa omusawo omukugu olw'akabi k'abaalengedde. Bano bo bakiwakanya. Omukyala waba alina obukosefu basobola omuggyamu olubuto, naye tewali we bakiwandiika nti omukyala waaba mulalu akkirizibwa okuggyamu olubuto nga alwetisse. Okusinziira ku bano, eddiini y'obusiraamu ekkiriza omukazi oba omuwala okuggyamu olubuto singa aba alufunye mu mbeera nga tagyetegekedde. Kasita omukyala aggyamu olubuto ng'ennaku 12 tezinnayita, naye kino kirina obuwaayiro mwolina okuyita. Katugeze nga omukyala bamukabasanyizza, ekyokubiri nga afunye olubuto mu muntu gw'alinako oluganda, oba ng'omukyala afunye olubuto ng'obwongo bwe tebukola bulungi. Newankubadde okuggyamu olubuto musango bagamba nti abawala bangi baziggyamu mu bubba ekiviirako abamu okufa. Because initially, like even today, women are carrying out abortion illegally. But if those sections are amended and these exceptions are included in those sections, women will be able to carry out abortion legally. Kati nabwe kityo bano baagala wakolebwewo ennongoosereza mu ssemateeka alungamye okuggyamu embuto. Kati tubadde tusaba Attorney General agezeeko okutunuulira emiwaatu egyo, agezeeko okuteekawo amateeka agagasa abakyala abasiraamu ne bannayuganda. Naye ekisinga obukulu eno petition ya busiraamu nga tugezaako amateeka okuteekebwa mu nkola nga benefiting bannayuganda bonna. Wabula bano tebakkiriziganya na bagamba nti okuggyamu olubuto kifuulibwe kya tteeka. Nti ffe tetugamba nti okuggyamu olubuto kwe kuba kuggyibwawo. Tugamba nti olubuto luggyibwemu mu exceptional circumstances. Kati ekisigalidde kwe kulaba oba kkooti enekkiriziganya n'okusaba kwabwe.